Akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kakoze enkyukakyuka mu nnaku ez'okulondirako ababaka ba Paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti mu kamyufu ka NRM kati olunaku lw'okuna lw'Olwezi-17 omwezi guno okuva ku 16 nga bwe kibadde. The election of flag bearers for members of Parliament has been shifted from 16th to 17th July. Mukuwayamu ne bannamawulire akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tangudu yategeeza nti bagenze kukizuula ndi nga 16 omwezi guno bali bateekawo okulondirako olukutana n'okulonda kw'abakiise b'okumagumo olw'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga. Election for PWDs will take place on 16th countrywide. So we need to jeopardize their program, and we have henceforth shifted primaries to 17th. Mungeri mwera bakoze mwenkyukakyuka mu ngeri y'abeesimbye gye bagenda okuba mu kampeyini nga mu kino bawadde enkizo omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ku ssente baminisita okunoonya akalulu nga tebali ku kadaala ke kamu n'abavuganya. You must not disrupt the process by taking musicians to your campaign, carrying big musicians from Kampala to your up-country campaign. Kw'okusunsula abavuganya ku bifo bya Ssekuki agenda mu masiro abagala ebifo bino baze mu bungi n'abawagizi baabwe. Officially ndi nominated nga Vice Chairperson Kampala Region. Kyenjagala okukakasa bana NRM bannange obuwanguzi buli waffe waka ku luno tugireeta mu Kampala Central to make sure that we get the entrepreneur at the center of decision making in our country, particularly at policy formulation. Okwata mu Eastern Uganda WASEC. And we work by 3 C's: communication, connection and collaboration. I will make sure that veterans get what they deserve. Baze kuli David Ochudu Calvin agala ekyomumyuka wa Sito NRM Buvanjuba omugaga Jason basajja balaba yagala okukikira bana business kuliko yaseeke n'abalala. Entrepreneurs League okusinga nnyo abasuubuzi balina a bit of some complications in misoro ngenda kubayambako. We have Eastern Uganda has not been having a clear representation in that position, and I believe that we are going to bring that new energy that will reconnect the grassroots and SEC. Nzize nga Rosette, nzize nga nayimirira n'omutwe gwange ne neereeta n'envuganya ekifo kino eky'obwa General Secretary era nkakasa nti nkisobola. My name is Twasi Mahilale. I'm from Kabale. Today I've been nominated as a national chairperson Youth League. Nze ku nsonga semasonga nti Entrepreneurs League eruddewo wano nkulu kusinga na leagues endala. Robinah Nabbanja yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.